عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد, Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza manyini matenda amajjuvu yakyatukumye olabanga tukyali balamu okutuusa akaseera kano. Tusaba okusasa n'emirembe mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'eri bannaffe abakuba emirembe bukkiriza wamu n'abo balikoberera obubafu mwe baayita okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala balisalawo n'ajjawo ensi ye. Nga bulijjo amannya Umaru Sulaiman Kasule ye muweerezaawo okubanga akumanyisa ekikwatagana ku byobusika mu mbeera nga bwe kiba kyetaagisizza. Nga ndi wamu n'ekibiina bulijjo kye twogerako kye bayita جمعية الاستشارة الإسلامية للوراثة أو جمعية الاستشارة الإسلامية للميراث في أوغندا. Ekibiina kye bayita Association for Islamic Inheritance Consultation in Uganda kyavayo kubanga kikumanyisa ekiyitibwa ku byobusika butya bwoteekeddwa okubirwaninga, mbeera ki gy'oteekeddwa okugoberera, obulombolombo na buli kimu kyonna services. Twabagamba essimu zaabwe nga bulijjo ojja kuziyita ku ssimu zaabwe zimanyiddwa ezi 0703 33 7998 oba oyinza okuyita ku 0773 518160. Enamba zino osobola okubanga oyita ku zo noba osobola okuba ofuna ebisingako wobyetaaga oba olina kyagala okubuzaako ekiba kisingako mu ebyo by'obolabye idhinillahi taala. N'olwekyo ennaku olwaleero omusomo gwaffe ogwali gwe tugenda okutundako insha allah tegujja kwawukana na gya bulijjo wabula nga gulimu gwanjawulamu era katono. Omusomo al-mawdu, omusomo gwa leero, the topic of today egamba al-waratha, al-warathatu, the hairs, they're called hairs, abasika, successors, abasika. Omusomo gwaffe ogwa leero gugenda rotating around abasika. Abasika bano bavaawa twannyonnyola gye bwakulembera mu vidiyo yaffe nga twennyonnyola kye bayita obusika mu bujulizi bwe twakozesa. Twakuleetera Quran okwagala okumanya abasika. Allah tabaraka wa taala yakulaga gye bava mu Qur'ani, suratu Nisa ye sura eyokuna aya ey'omusanvu. Allah subhanahu wa taala agamba lirijali nasibun mimma taraka alwalidan wal aqrabuna walinnisa'i nasibun مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. الله سبحانه وتعالى بليغباني obusika yagamba nti omwami omusajja alina oba omwana omulenzi oba omusajja oba omuvubuka alina okufuna omugabo mwebyo bakadde bye babeera balese amakulu abaana abalenzi bonna bwagamba omu abategeeza meni. N'olwekyo nagamba nti n'ab'eŋŋanda ze babeera balese wamu n'omwana omuwala oba abawala oba omukyala alina okufuna omugabo gwe alina portion gyafuna ku bakadde be nga bafudde wamu n'abamu ku booluganda lwe abo baba basobola okuba nga abasikira. Kyekino ono kyetugambye nti alwarathatu min arrijali wannisa. Abasika bava mu sayidi zombiri, bava ku sayidi y'abasajja, abasika basobola okuva ku sayidi ey'abakyala. Mu bufunze tugenda kulaba katebo akatunnyonnyola kye bayita obusika oba kye bayita abasika. Tugenda kusandika ne katebo akabasajja. Katugambe number 1 alwarithuna min arrijal. Alwarithuna min arrijal. Katandike ne tebo nga eyogera ku basika mu basajja. So tuyite alwarithuna min arrijal. Alwarithuna من الرجال. Abasika mu basajja. Mu basajja singa omuntu aba afudde, mathalan myself kanjogere ku nze kuba basinga tebaagala boogerako bakimanyi tebajja kufa. Singa nze nkeera enkya ne nvaamu mu nsi nze presentawo bani abateeka okunsikira mu basajja obusiraamu bwabaleeta. Katugenze tulina, let us make a short table. Katubine ka boxi kaffe kano mujja kunsonyiwa kajja kakuba mu mbeera efaanako bwetyo. Akaboxi kano in the middle let us put omufu mayit.
omufu ono ye mufu waffe. For example, myself, omusajja omufu afudde nga musajja. Are we together? Wano abeera afudde katugambe kali musajja oba asobola okuba omukyala, man or woman. Omufu yenna gwe bayita omufu abeera musajja, man or woman, stroke woman. Wano abeera afudde yenna gwe bayita bakuba okufa kiri general, si basajja bokka be bafa abakyala bokka. So kati omufu waffe y'ono. Naye mu nsonda zino z'olaba ennya, these 4 sides mwe mugenda okuva abasika nga bwe tunaabalaba. Okusookera ddala tujja kwambuka bwe tuti. Let us do this arrow. Eno arrow etulaga jihatul usul, al-usul. Ebikolo byammwe byeki? Ensibuko. Bajjajja tulinayo taata. First of all, wano tujja kubaawo ne taata. We have abu. That is taata. Waggulu wa taata wali yani? We have jaddu. Jaddu ye jjajja. Of course, bwetwogera ku jjajja kiba kitegeeza buli andako ojja kutandika jjajja okudda waggulu. Eno gundi esigala egenderera, esigala eyambuka. Are we together? So bw'ova ku taata odda ku jjajja, nodda ku jjajja wa jjajja, nodda ku jjajja wa jjajja wa jjajja, like that. Oba odda ku taata, ova ku taata n'ogenda ku taata ku jjajja, n'ogenda ku taata wa jjajja, taata wa taata wa jjajja, taata wa taata wa taata wa jjajja, like that. So mu bikolo muba kusikira taata wo. Naye tujja kulaba bino kigenda bayita babul hajib. Tujja omulyango w'ekyo ogw'okulembesa oba okuziyiza. Kati taata olw'okuba waali taata olwo ye mira yani ye jjajja. Olujjajja tujja mu konsideringa olw'okuba waliwo taata. Mukitegedde bulungi? So tugenda n'asooka oluvannyuma ddala. Kati omufu ono abadde mwana w'ono. Tetusobola kubuuka ono ate tugenda ku jjajja ono waali. That's kitegeeza. So omuntu ali akrab. Kubanga kulama kana akrab yani kulama takunu daraja ula. Buli muntu abeera nga ali kumpi n'omufu y'ensonga lwaki ayanguye nnyo okusembezebwa eri omufu okubanga amusikira. Jiha eyo tugivaako, tetujja kulabira jiha eno, tetujja kulabira sayidi eno. Omufu jjukira akajegere ova ku taata okudda waggulu okudda ku bajjajja. Ate ova ku taata okudda wansi okudda ku mwana gwazaala ye mayiti. How together? Your son, your daughter. Kakati ova ku mwana gwozaala, what next? Kiki ekiba kiddako? Omuzzukulu. Al-ibnu au ibnat. Ibnu au ibna. Omwana omuwala gwozaala ye mwana wo oba omwana omulenzi. Abaana bo. Abaana. Omuli abawala, that is the male stroke female. Abaana abawala n'abalenzi boddako. Ate eyogera nekka. Bw'ova ku baana bo b'ozaala, ng'ovudde ku mwana omulenzi gw'ozaala n'omwana omuwala gw'ozaala, odda ku ki ekidda ku bano abaana bagenda, they keep on duplicating themselves. How together? Basigala beduplicatinga. Bw'otugenda kusanga ibini. Omwana w'omwana oba ibini, oba binti ibini. Oba omwana w'omwana omuwala, omwana w'omwana omulenzi. Oba omuwala azaalibwa omwana omulenzi. Ibini oba binti ibini. Wano tulina okumanya omwana w'omwana omuwala tajja. That is it. I want you to consider this. Omwana w'omwana omuwala at the moment here tajja ng'eyafudde wa mu family yammwe. Now, so ibini oba binti ibini. Yono abazzukulu. Bayite abazzukulu. Abazzukulu n'okukka, they keep on going down. They keep on duplicating until the infinity. Paka eje babasobodde okubanga bakoma. Nolwekyo ekyo tugogerako. Nolwekyo have said now tugambye nti wano tutandikidde ku jjajja omufu y'ono ne tudda ku mufu tumuvaako nga twambuka tutandikidde ku taata. Bwe tuba tudde ku taata bwe bataliiwo tusangayo jjajja. Jjajja bwe bataliiwo tusangayo jjajja wa jjajja like that. Kullama nas'ad bwe twambuka bwe tuti tuba tuddayo ku nsi kwa original form. Paka ku Adamu alayhi salam if you want. Ate eno paka Allah alayhi salam n'agamba nti
la tanassul yani la yujadu tanassul bwana ba Allah akutudde mu katecha ali kuddayo kubanga abantu be duplicating like that. So ku side eno, ku side ya taata wano on this left hand side wano ku lunyiriri wa taata wano tusuubirayo bataata abato al-a'mam. Nkikuwa mu summary bataata abato babayita bataata abato manyi lwola bulufunza taata muto oba bayite bataata abato. Bwe tuva ku bataata abato bano baganda ba taata olwo mubamu bataata abato be bayita wetukozesa shiini wano fe tuba tutegeeza ti ashiqaqu. Bwe tukozesa shiini eno mu Luwarabu bwe tuba tukozesa tuba tutegeeza nti taata omuto bwe tukozesa shiini taata omuto ng'agatta maama ne taata n'ono taata. Awo tugenda bano beera baganda b'ono, ono yazaala ono namuyita taata, naye ono ayita bano bataata abato, ono mufu. Awo tugenda so bwabanga ono mayita ayita ono taata omuto ate ono aba ayita ono muganda we ayita bano baganda be be bagatta maama ne taata. Ne wabeerawo ammu li ab, a'mam li ab. Bano bayita ba a'mam li abu taata omuto nga you join only one, you join only the father. We take out efumba mukitegeera, you only join the father. Naye wano it is that is M and F, mom and father. Those are chizo bambwe abasinga bamanyira nnyo oluzungu. So this F means you only join father. This father here, the father of the deceased, out together, the father of the deceased joins the father and the mother with his brothers. Out together. Then the same way, you may have your other brothers whom you don't join the two parents, but are joining bakadde babiri. You can be joining only the what? The father. Obogatta nabo batata. That is it. Awe bayita baganda ba taata. Kakati bwe tuvaayo ne tugenda ku side y'omufu. Now we on the side of the deceased. Wano omufu gwe tuliko. Kati omufu abaayo tukosi n'abooluganda. Before nga tunagenda eri waggulu, that is it. Abna'uhum. Wampiriza ogamba abna'uhum. Jukira bano bataata abato bavaako amatabi. Omwana wa taata omuto like this. Ne wano abna'uhum. Abaana babano bataata abato, abaana baabwe. Are we together? And their offsprings, abaana baabwe. Njagala olabe abasika mwe bava. Bano bataata abato, ono bagatta nabo, omu gwagatta naye maama ne taata, abalala bagatta nabo maama, balina offsprings. Of course bano bate baliiwo, these offsprings can take over. But basobola okudda before byabano. Kati ate we tudda ku side ku layini y'omufu yennyini tuli ku bantu abamusikira. Wano ayinayo al-ikhwa. Abooluganda abalenzi. Abna'uhum. Ayinayo ayina abooluganda ikhwa, abooluganda abalenzi mutaata bwe tukozesa she twagambye kitegeeza mother and father, whom you join father and mother. Boogatta nabo taata ne maama. Ne tubeera n'abooluganda boogatta nabo taata, only father. Ikhwatu li abu. Wantuyinza kukozesa just li abu. Only father. Ba only father. Wantuyina ba M wano kusayida sayidi yemu. Naye nga baluganda ba mufu. Kati bano abooluganda b'omufu ono tuyinayo bano bagatta nabo maama ne taata. M and F. That is mother and father. Out together? Tukozesaawo she. Ate tubeera n'abooluganda bagatta nabo only father taata be bano li abu. Only li abu. Only father. Nga mujoyininga taata yekka. Then we have others whom you join with the mother
nabo baganda bo li ummi yako li ummi we can say only m bano ba only m nabo basobola okuba baganda b'omufu basobola okumusikira oba ntegereka bulungi osaidire y'omufu njagala saagala tukule ku layini ya taata tulabyeyo bano taata ne baganda be bagatta nabo maama ne batagatta nabo bagatta nabo maama ne taata be bana basoozi bagatta nabo maama bokka be bana bazzeeko kati ku layini y'omufu ne tubeerayo ne baganda be bagatta nabo maama ne taata m and f wano kati nabano balina offsprings balina abaana baabwe be bano abaana baabwe abaana babano baganda bo abaana babaganda babalinzi then nobera ne bano baganda bo bogatta nabo taata bano baganda bo bogatta nabo taata jukira nabo babeera ne offsprings abaana baabwe abaana babaganda bo be mugatta taata nga maama banjawulo era nabo bwe bali be bamu ku basika abayinza okuba nga bakola ki nga bakusikira kati ate bano bo baliko x bano abaganda bogatta nabo maama abaana baabwe bo tebasobola kujja te kusikira tebalina bwe bagattira nnyo naawe musaayi baganda bo abaana babaganda bo ku maama awo together naye ate bo basobola okujja okusikira ebyo tujja beera mu situations bwetwanga tutandisa okunnyonnyola bitafsiri nga tunnyonnyola abasika and just a summary of the successors abasika so ku side nya size satu twakazi tuzikavalinze so ku side esooka twagambye the first side al usul ebikolo the second side al hawash bano baita ba hawash ku side that is the second side side eyokubiri eno ku side eno hawash ku side eno batata abato ne bamaama samiri batata abato bebagatta tata ne maama n'abaana baabwe bazaala ogatteko n'abooluganda al-ikhwa wal akhawat mbadde mirabira abooluganda wano mulimu abooluganda abalenzi n'abawala of course wetwogera ku booluganda abalenzi n'abawala kiba kitegeeza abaana abalenzi n'abawala bonna nga bagwa wano naye abaana bawala bo this one is in bracket nti abaana bawala bo abaana baabwe tebajja because they are from other families ekitwakira baddanga tusoma al-allama omusajja omumanyi ayitibwa al-muhammad al-burhani yagamba nti abnauna abnauhum abnauna abnauhum wa abnauna abnauhum wa yagamba nti abnauna abnauna wa banatuna auladuhunna auladu abnaul ab'ad auladu rijalul ab'ad yagamba omumanyi ayitibwa Ibrahim al-Burhani yagamba nti abaana baffe bebo betuzadde abnauna abnauhum wa abnauhum abnauna abnauhum subhanallah kashi elikagamba nti abaana baffe our children they are those whom we give birth to and their children out together ategeza abaana abalenzi out together n'abawala wabanatuhunna but our daughters abnauhunna their sons and daughters abna'u rijal al-ab'ad they are sons of other people. They are sons and daughters to other families, but not in our family. Nti abaana baffe bebo betuzadde n'abaana baabwe bebazaala abalenzi. Naye ate bawala baffe abaana baabwe bebazaala babeera baana ba families endala, babeera baana babasajja mu families endala. Therefore, that's why we don't include them here when we talk about succession on the side of Islam. Abaana tebajjaabo. So kituba tugambye nti auladul mwetuleta bannyinaffe al-ikhwa wal akhawat
al-ikhwa wal akhawat abaana abawala n'abalenzi ku sayidi yo nabo bajja. So bwe tumaliriza ekyo ne tujja wano abaana b'omugenzi be bano al-ibni wa awul ibna omwana omuwala bw'omulenzi out together abaana men and female abawala n'abalenzi. Then tugenda ku abazzukulu out together the offsprings the springs of our offsprings out together abaana b'abaana baffe. So tugenda nti ibn wa ibna wa bintul ibn omwana wo gwozaala omwana wo gwazaala, that is the offspring of your offspring out together omulenzi. Then tubeera bintul ibn omwana omuwala w'omwana w'omulenzi, but not binti oba ibn binti, not the son of my daughter or the daughter of my daughter, but should be the daughter of my son out together, the daughter of my son, probably that is a granddaughter, that's granddaughter over grandson. Grandsons and daughters are those ones who are being brought nearer to you to take over your wealth after your death. But the sons and daughters of your daughter, they should not come, they shouldn't appear, because they are from other families. Then when you come on this side, we tuda ku side yeno, tusangayo kye bayita azawj au zawja. Azawju au zawja tusangayo married couples abafumba ababiri omwami n'omukyala out together. For instance, singa omwami yabafudde, which means that the wife is the one who's took over, of which wives they can be only she can be 1 up to 4. She can be 1 up to 4. Asobola okuba omukyala omu paka ku bana out together. So abakyala bano bebeera bana, they take over their husband's wealth. Bw'abeera omu, she takes over her husband's wealth in her portion. If they are 2, they take over their husband's wealth in their portion. Then if they are 3 or 4, again they take that portion which was prescribed in the Holy Quran, they take over. The same way, if the zawj dies, or any of the zawj dies, it is the zawjat, the wives dies. The zawj or the husband also take the portion from the what? From the wealth of her wife, his wife, from the wealth of his, from the wealth of his wife. Mu byobugagga bya mukyala we naye afunamu ki? Afunamu amugabo. Not only this, we can also have what we call al-mu'tiqa. Al-mu'tiqa. Because we are on the side of, let us talk, we are on the side of men, we shall have mu'tiqu. Al-mu'tiqu. When we talk about rijal, that's when we have not brought in women. Let us remove even the bint here. Bint when we are talking about our we are assuming that the dead body is now the man. So if it is the man who has died, then the women should not appear here. Let us take the zawj. We are describing the successors from the side of man. So we shall have zawj. When we have zawj 1 here, it means that it is the wife who has died. When we have mu'tiqu huna, tigeza nti omuddu we, mu'tiqu tigeza slave master. Slave master. Eyaliko slave master eri omuddu omu, naye bw'ati omutwakirabanga obusiraamu bwamuwa. Are we together? We have the husband here. So slave master, eyaliko slave master w'omuntu omu yaliko omuddu n'akutta n'akola leasing from slavery, obusiraamu bwamuwa portion from your wealth. Are we together? Oba mukyalo oba musajja no matter. Naye abamanyi bagamba nti ne bwaba mukafiiri nga wamuta n'ava mu buddu era osobola okumusikira. That's what they meant. So wano yafudde yabadde musajja. Bw'abanga yafudde yabadde musajja, kitegeeza nti kati wano tusuubirawo okay, let us assume that yafudde yabadde
mukyala kigeze zawuju waali, ono musika waali, abaana we bali bamusikira, baganda be baabano, neno kusaidi ya taata. So mu bufunze side zino zolaba musobola okuva abasika in general. Naye bwe tuba tugenda okusikisa abasika abo, we take steps. First, second, third. How together? We take the first, then the second. If the first is not there, then we go to the second. If the second is not there, then we go to the third until paka. Now steps wezijja. Nga bwe kugambi wano, we cannot leave the father of the deceased then to go. We cannot skip the father of the deceased to go to the grand. Are we together? The same way, we cannot skip the grand. Tusobola kubuka jjajja ne tugenda ku jjajja wa jjajja nga tebano we bali. Why? Because these ones are the ones who are nearer to the what? The dead. The grand is far. Jjajja ali wala ku taata. The same way, singa tusangayo jjajja ono nga jjajja yafudde, these ones are far. So we can't take these ones when this one is nearer. Out together, this one shall be now nearer to the what? The grand. Ekyo which kitegeeza. So oyo yomu kumufu asooka nga yafudde musajja. Ekyokubiri tugenda kulaba nga yafudde mukyala kubanga tugambe alwarithuna min ar-rijali. Abasika mu basajja. So bwe tulabye wano this time round tulabye eyafudde nga musajja. Tugenda kulaba nga yafudde mukyala. Nsubira abatategedde muyinza okutegera ku kaddako insha Allah. Let us wait and see. Now, this time around, katugambe nti yafudde mukyala. Let me use a red pen. Now, katulina dialogue box yaffe yeeno. Kandifunzeeko. Ono ye mufu, mayet. Eyafudde omufu. Naye tugambye ono mukyala, woman. Oli yafudde oli bwetumaliriza yabadde mukyala, yabadde musajja. Kati now this time round ono mukyala. Kakati omukyala ono bagambye agenda sofa afudde. We are now tracing her successors. Abasikaabe baliridda wa kyetunoonya era kyetuliko wano. Tugeza kufindinga from which sides do the successors of the deceased come from. Abasika b'omufu bavaawa. Ekisookera ddala twagambye, we first look the first priorities. Abantu abasookerwako ddala. We first look at his father. We have the step of father. Are we together? Father. Twina tata. Then waggulu wa tata, who is beyond the father? Waggulu wa tata waliyani. Because we have said the higher we go, are we together? The easier we come to the source. We reach the source. Bwe tugenda waggulu kitwanguyira okutuuka ku source gye twava. The lower we go is the more we duplicate ourselves. Buli bwe twongera okubeera nga tudda wansi yengeri gye tugenda duplicatingamu. Are we together? Yeah, like that. So tugamba nti waggulu wa taata waliyo jjajja. We have jjajja. That is grand grief father. Jjajja. N'okudda waggulu, we tudda waggulu, we shall find Gigi F. Grandfather. N'okudda waggulu, zino gizi jagenda zeeyongerako. Zino gizi represent the bajjajja. Gigi father. Gigi until the infinities. Kitubadde tugezaako okunnyonnyola wali we kibadde. This time round, on the father's side here, we can't go, but in between here, between the grandfather and the father. Remember when the father given birth to this one is an offering of the grandfather. Ono mutabani wa jjajja. Kati mutabani wa jjajja baba yamuzaala nga yazaala ne banne batuyise ba Hawash. Tugambye we have the uncles, but batata abato. Naye batata abato, we have the paternals. We have paternal uncles. Uncle abali paternal abokusaidia tata. Then these uncles kusaidia tata naye nga in the bracket you have same mother, same parents.
nga bagatta abazadde bombi. Then we have paternals. Paternals, but with single parents. Single parents. Single parents, in bracket, in particular father, in particular F. Matutegeza tata. Single parents ni nga mutegeza tata. Then tata era asobola okubaayo ne baganda be. Then we have even they are called nephews. No, they are called paternal. We can say them paternal. Paternals in bracket, single parent. Single parent mother. Muganda wa tata omuto, tata omuto, naye nga bagatta tata ne mama ne tata waffe. Tata omuto nga bagatta tata only, nga bagatta tata yekka, bagatta jjajja ono nga yazaala bano batata, nga bagatta bokka naye nga yabazaala bakyata ab'enjawulo. Tata waffe mama we mulala, ne tata waffe ono omulala, tata waffe omuto mama we mulala, naye nga jjajja yabazaala, kikitegeeza. Then ne tubeera ne tata omuto, batata abato, of course nga mugatta just on the side of what? Of mother, uncles from the side of mothers. Nga baganda ba tata naye nga baali bagatta bamaama ku bubbeere bwe bayita obubbeere mu Luganda. Are we together? The one whom you shared with the mother. Then bwe tuva ku side eyo tudda ku mufu. Omufu ono gwe tuliko ayina akanyegere bwe kati akalala. Of course bano batata we tusooka tuddako wano waggulu katono, let us go back for a bit. Bwe tudda wano ku side y'abano but uncles, they have offsprings. Bebana, offsprings. Out together. Of course, tata omuto bataliwo, omwana we are replacing over. Omwana ono azalibwa tata omuto. Ono omufu amuyita tata omuto because ali waggulu ku ye. Then the same way here. Ono omwana offsprings. Abaana bano abazaalibwa taata ono eyagatta ne taata waffe taata jjajja musajja bazaala bano babiri bagatta. Out together, bagatta ki? Bagatta father waabwe y'omu. Out together. Kati ate ono taata waffe basobola okugatta n'ono maama only. So kati bano bombi bavaako offsprings zino. These offsprings can act as them. Basobola okuba nga bo ono aba bayita taata. Naye bano their offsprings are not considered. We put X. Ono muganda wo kumugatta naye maama, ba offsprings tebali considered okusikira. That is it. Tebali considered okusikira. Obusiraamu bwe butyo bwaba counseling tebaliiwo. Naye ate gwe ow'oluganda lwange gwe tugatta naawe maama, waliwo situations nga bakusembeza nojja n'ofuna ku by'obugagga kuba aya we ziri twaziraba. Then ku side y'omufu ayinayo baganda be mu bantu abamusikira, brothers. Kuba tuliko omukyala, ono gwe tuliko omukyala tugambye the other time we talked about brothers, kati sawa zino we talk about sisters. Tuli kubasika mu bakyala. Okay, tuzeemu kali. We have repeated the other one. Ngezeza kanchi kinyinyodde mu Luzungu. Let us repeat the other one, then we shall be explaining. Nga tutegeeza katugambe nti kati yafudde musajja. Kuba tubizeemu. Mayit, dead, oba deceased. Okay, dead man. Eyafudde nga musajja gwe tuliko bino binanga bikunnyonde bisikalinga webiri. Naye kati side eno abeerayo omufu ono bw'abeera nga afudde ku side ye, wano tulabye nga alinayo bataata, wano alinayo taata, jjajja ne bajjajja bajjajja. Out together. Then on this side alinayo brothers bwe njogera wano mu gundi wano kitwale mu range yemu, that is M plus F. Father plus mother on this range. Then ne wano asobola okubeerawo brothers
Abooluganda nga only mother, only father, into bracket, only father. Mulayini nga bwe kitambula. Let me cross here, because some people can get confused. One. These are single bond, they are different columns. Ne one. Mukitegeera bulungi? Tuli ku mufono. Then at the end we can have brother, bro. Brothers whom you join with the mother. Nga mugatta emu yokka, mugatta maama yekka. Noza kigezaako kati ekifaananyi okuvaayo nga bwe mbadde nkibawo wali. Are we together? So kakati awo kusaidi awo eno gye bayise jihatul hawash ewava abooluganda. Naye kati bano ba bro bavaako offsprings. These offsprings of your brothers whom you join with the father and mother, they are considered. Because when this one is not there, this one can take over. The same way, offsprings of this brother whom you join with the father, but different mothers, now you are considered offsprings. Abaana baabwe bazadde, baganda bo bugatta nabo maama ne taata, ne baganda bo bugatta nabo taata nga balenzi. Abaana baabwe bali considered singa abaganda bo bete baliwo. Ate bano, their offsprings the same way, nga wali bwe twabase tebali considered. Baganda bo bugatta nabo maama, bo bali considered, naye ate abaana baabwe they are not considered. They are not part of their successors. Tebasobola kusikira. Ebisaidi tugirabye. Wano waggulu tumazeewo. We have finished this column. Then we have the downer part. Wano tusangayo offsprings. The dead, the deceased offsprings. Abaana b'omufu. Are we together? This is the offsprings. Abaana b'omufu. Then we have down again. We have grandsons. We have grandsons. Abaana b'obuzaala abalinzi wansi. Offsprings wantegeza abaana bo. Sorry, abaana b'abaana bo. Want to get offsprings, but in bracket male, because we are talking about males only. Want to kyayogera ku balenzi bokka betuliko. Naye nga nabo tugenda baleta afterwards. So want to gambi awalaki bano basebetuko basajja bokka. Ogenda okumaliriza bwoti nga bali 15 tujja kubabala mu malabe. So these ones are their offsprings. Then we can come on this side. Side ndolaba side omufali makati ne abasika bava mu side ezenjawulo. Wano tulina kye bayita husband. I don't know to meet yes, husband. Omusajja asikira omufu. That is ngiyafudde mukyala. Husband kuba tuli ku basajja. Husband ye mugundi w'omufu. Bawo omufu. Then we can have again master slave, over slave master. Slave master. Eyaliko mukama w'omuddu. These ones are in the bracket. Eyaliko mukama w'omuddu. Ku side eno nabo bakkirizibwa era basika. Mu bufunze bano be basika mu basajja. Bwe tugenda okubala ojja kubalaba. Tulinawo wano taata, that is one. I mean grandfather, jajja omu. Then we have this one, babiri, on the side of father. Babiri, that is father. Ne tubeera ne brothers, basatu. Then offspring sibana. Then we have paternal, uncle. Nga mugatta taata yekka babiri. Sorry, how many are they? This is 1, 2. Then we have 3 offspring C, 4. Then we have 5 offspring C6. Then we have 7
Then we have 8. Then we have 9 offsprings. Then we have 10. That is على طريقة غير البسط. Because these offsprings, grandsons and grandsons, these grandsons, they are taken to be offsprings. They're under general term, which is offsprings. So in general, على طريق غير البسط nga tetugaziyiza abasajja abasika mu basajja babeera 10 na bameka babeera 10 naye mu bugazi tujja balaba nga tubatematema bagendera babeera bagula mu bantu 15. So these have been alwarithuna min arrijal, alwarithuna min arrijal, alwarithuna min arrijal, abasika mu basajja, abasika mu baki mu basajja, abasika mu basajja, abasika mu basajja abalina okusikira omufu mu basajja. Now when you vow, then we are going to look at abasika mu bakyala. On bano betulayo monna basajja bano bebulaba bano bana betulesi wano basajja. Katugenda kutunulira abasika mu bakyala, abasika mu baki bakyala. Abasika mu bakyala tugenda kuddamu tukozesa table yaffe era ejjo tuyambako. Now katuyina wano kagundi kaffe kafaananako obwengati. Tugenda kulaba kati bakyala. We want to see women. Abasika abakyala be baliwo tubalondamu tutya. Now wano tuyina mayit, the dead. That is the dead is woman. Dead woman. Eyafudde mukyala. If the dead is woman, wabanga eyafudde mukyala, teweerabira nti abantu abali first priorities betutandika nabo. We shall start from the upper part. Waggulu tujja kusangayo nga tulinayo father, taata w'omufu azaala omuwala ono eyafudde. Obo yes kali ezaala omuwala eyafudde oba omusajja eyafudde kitwale kuba bw'aba mufuta gamba ekibiri kiri geno. Naye this time round tusoma ku bakyala, twagala kulaga abakyala abasika. So tulinayo father. Naye nakandi waggulu wa father we have another one. Because the father it can happen that the father may not be there when the grand is there. Nga jajja waali. So jajja waggulu wa taata, sorry, we shall not have father, we shall have mother. We shall have mother. Grandma, we have mother, asokerwako, that is mother. Mama, yomu kubasika abasokera ddala. But waggulu wa mama, we have the two sides. We have grandmother, on the side of mother. Then we have grandma. Kubyomukyala bikyukamu. We have grandma on the side of father. We have paternal grandma. Then we have maternal grandma. We have maternal grandma and paternal grandma. Ku side y'omukyala bajjajja we bato we baawukanamu. Naye ku side y'omusajja basigala bagenda busimba. Kati ne bano era basigala beeyongerayo. Ku side eno beeyongerako, neno beeyongerako like that. Basigala balinya. Bwe kitambula. So tulinayo mother. After mother we have the next ones. Then on this side, down here, we shall have al-bint. Bint, that is daughter. We have daughter. Twina muwala w'omufu, muwala w'omugenzi. Then we have ibn mother. We have bintil ibn. We have the granddaughter. We have granddaughter.
Remember, Madala gajja kusigala nga gakka. Katono yasooka first project na asoose. Then we have daughter, the granddaughter. Mubasika, granddaughter. Granddaughter. We have a granddaughter. We have daughter and granddaughter. Then on this side, we can have al-ukht, the sister to this, the sister to the dead. Sister. Sister. We have sister. Then on this side we shall have zawjatu, which is wife, over wives. That is wife 1 to 4. 1 to 4. I have to explain them so that you can understand them. So we have wives. Then we have down here mu'tiqa, which is called the master slave, or slave master. Slave master. We have slave master. Slave master woman. That is female bracket. Because we had slave masters males and we had slave, we now having slave master woman. Are you together? Female. So in general, if you are to count now, I think we've left nothing. We are having grandma, that is one. We have now grandma, paternal, this one. We can count them as one. These two we can count them as one because they have one portion which they share. They share equally in between them. So we have their portion is a 60th. This a 60th is divided by 2, whereby each and everyone gets how many? If you are to share this, I think it is a thomono. Is it a thomono? We shall find out. So to count this one and this one, they join in one portion which is a 60th. These two. But the mother has her portion. Mama ina omugabo we. So this one, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah, exactly. They should be 7. Because the men were 10. Abasajja babera 10, but the women are 7. Abachala babera musanvu. Abasika. Ekyo bwe kibeera. Kati n'abasigadde nga tunalaba ala tariqati al-ikhtisari in a summarized way, we get they should be only 7 women. But in the explanation, they will increase up to 10. And men, they are 10 in the summary form. But when we are to explain, when we have to explain, they will reach a number of 10 or 15 altogether. So the women should be 7, but men should be 10. That's why in summary. In summary, we have granddaughter, we have daughter, we have sister, we have mother, we have paternal, we have paternal grandma, then we have paternal grandma and then maternal grandma. If you have now understood this session, now we are going to list them down so that people can understand. Now we are going to start with the men. Let us leave alone this. Now we are now to explain. Tugenda kunnyonnyola abasika mu basajja, then tudde ku basika mu bakyala. So we have started now. Al-warithuna min ar-rijal. Let us write our al-warithuna.
alwarithuna min arrijal, abasika mu basajja, bitariqati albast. Kati wano tugenda kunnyonnyola. One, bwe tugenda okutandika naye tutandika of course muba kusikira mu basajja, bwe tuba tugenze alwarithuna min arrijal tutandika na mwana gw'ozaala. Al-ibn, omwana wo gw'ozaala, omwana omulenzi. Tutandika noma ekikulu Olwarabu lwanguya. Let me explain. I will be explaining as you understand. Olwarabu lwanguya. So we shall explain, we shall write in Arabic, but remember you will be getting the translation. So tugambi al-ibn. Al-ibn, omwana omulenzi, omwana w'omulenzi, your offspring, your son. Of course, they are all offsprings, women, I mean girls and boys, but in specific, omwana gw'ozaala. Then we have two. We have ibn. Ibn, wa in nazala. If I put this continuation there, it means however much they continue duplicating themselves, because we'll find ojja kusanga nti abaana bano omwana wo gw'ozadde omulenzi aleese offspring, that is ibn, ono omwana woono. Are we together? Kati n'ono naye ajja agenda azaala ibn, the offspring of my offspring, the son of my son, like that. Then netugenda ku number 3, netugamba al-abu, tata. Number 3, tata, al-abu. Al-abu, we have son, we have we can say grandson, the G stand for grandson, G-son. Then we have father. Those are a bit short. So we have son, we have grandson, we have father, we have abul abu wa in ala. Abul abu wa in ala. That is grandfather. So we have abul abu and up. Let me continue. Up. Let me use this arrow. Abul abu wa in nazala. The father of your father, that is your grandfather. That is give father. Give father. Give father. Jajjawo musajja. Kitegeeza jajjawo musajja ono abeera mutabani we. Taatawo mutabani we. So, netugenda ku number 5. Number 5 we have al-jaddu min qibal al-ab. Al-jaddatu, sorry, al-jaddu laysa al-jaddu. Al-jaddatu min qibal al-ab. That's subhanallah, subhanallah wa ni'ma. We have al-akhu al-shaqiq wa laysa al-jadd. Al-akhu al-shaqiq. We have akhu الشقيق. We have akhu shaqiq. Yeshin gitwadenga tukozesa wali. Akhu shaqiq ojja kusanga bataddeko shin. Ono ye brother. Gwogata naye mama ne taata mu bracket nja kusawo m plus f. Taata muganda wo omulenzi bwe mugata naye mama ne taata, brother, m plus f. Gwogata naye mama naki ne taata. Then you will have brother gwogata naye mama only, I mean taata only. Then we have number 6. We have akhu li abu. Akhu li abu.
akhu li abu, that is bro, brother, in the bracket only F, father yekka. Muganda wo bwe mugatta taata yekka. Then we shall have among your brothers akhu li ummi. Akhu li ummi. Akhu li ummi. Akhu li ummi. You will have bro. These are all brothers. Brother in bracket M. Muganda wo bwe mugatta naye mama. Have you seen all the brothers of yours? Muganda wo bwe mugatta mama ne tata. That is MF. M stands for mother, the F stands for father. Then muganda wo akhu li abu. Bro, but you join only one parent, that is the father. Muganda mugatta tata yekka. Then you have akhu li ummi. Bro, or brother, but you join only one parent, which is the mother. Mujoininga oba mugatta omuzadde omu ye mama. Bano bonna baganda bo. Tuli kubasika mu basajja. Bani abasika mu basajja, tugambe abasika mu basajja. Abateekeddwa okusikira omuntu nga basajja. We're trying to list them down. Then we tuva muganda wo mutata. Then we have ibn al-akhi shaqiq. Tuddayo tugamba son ibn al-akhi shaqiq. We shall use the shin now because of the space. Tugamba ibn al-akhi shaqiq. See, this shin means shaqiq. Kanakagambo kano. Muganda wo, this shaqiq means father, mother. Father plus mother. So muganda wo, bro or brother, son of brother. Son of brother, son of your brother, son of bro, in bracket father, mother plus father. Omwana wa muganda wo nga mwali mugatta mama ne taata, nga mama omwe ne taata wamwe bamu. Omwana wa muganda woyo, singa muganda wa bataliwo, omwana ajja. We shall come to that. Then we have ibn al-akh. Ibn al-akhi li ab. Ibn akhi li ab. Bro, son of bro, son of brother, into bracket, only father. We are making a summary. Omwana wa muganda woyo nga mwali mugatta taata yekka. These are common in families, in mostly polygamous families. You know that they say that Muslim families are polygamous. Abasajja abasiraamu tuwasa abakyala abasukka ku bameka, ku baana, ku bakyala abasukka ku babiri, abasukka ku omu. Are we together? So bino tebibulayo ewaffe byebyo byennyonnyolako. Kyojja kusanga abaana bano babazaala mukyala munono. Kati gwe aba bamukyala asooka babeera baana babajoininga mama ne taata. Bw'ogenda eri mu family ey'okubiri abaana babeera mama ne taata. Kati gwe you can be divided into four parts. Are we together? Jodda babeera mama ne taata. Bajja babeera ne mama ne taata. Like that. Kati likewise bano abendo bayitoli muganda waffe ku lwa taata. Muganda waffe ku lwa taata. But the mothers are different. Naye nga bamama baki banjawulo. We shall not have, for your own information, we shall not have ibn al-akhi li ummi. We shall not have a son of your brother or mother. Muganda we mugatta mama, omwana we tetujja muleeta kuba ye si musika. Bano tugamba wa in nazala bano and their offsprings. This chain continues. Twagambye bano abaana bakki kasigala kajigiri kagenderera. If you have brought ibn al-akhi li abi, ikikiza tujja funa yomwana ibn akhi li abi. Tujja kusanga omwana eyazaalibwa muganda wo nga bwekyo kijja in that chain mukanyiri lyako.
tusigala tugenda maaso tugamba ibn al-am tulina kibaita al-ammu li ab, al-ammu shaqiq wa in ala, uncle, al-ammu shaqiq, al-am al-shaqiq. العم الشقيق، العم الشقيق kitegeza muganda wo au tugeza tata wo muto, uncle, patano birubuda tunyonyola wali patano uncle, into bracket father, same mother, ijababu zao na sources za m, same mother, same father. Al-ammu shaqiq, uncle, that means the brother of your father. Chita muganda wa chitawo, abira chitawo. Al-ammu shaqiq, muganda wa chitawo. So that uncle of yours, the paternal uncle of yours, tata wo mutoyo muganda wa chitawo, ngabali bagatta mama ne tata ne chitawo, asobola kusikira you and me. Family asobola kusikira. Out together. Then we have al-ammu li ab. Al-ammu li ab. We have that uncle of yours, tata wo yomuto, who joined the father and your father, but the mothers are different. Tuina wo tata muto patano, that is patano uncle, who joined the father into bracket, father only with your father. Oye yagatta tata ne chitawo asobola kusikira. Then we shall have ibn al-ammu. For your own case, we shall not have al-ammu li ummi, al-ammu li ummi. We shall not have paternal uncle on mother and ngabo twadena. No, that one cannot work. So we shall have ibn al-am al-shaqiq. Ibn al-am al-shaqiq. Omana, we left the numbers, but we shall continue. We shall put them on this side. This was which number? We stopped at number 7. This is number 8. You will forgive me. I will be writing in Arabic. Then we have 9. Then we shall have 10. Then we shall have 11. This is now 12. What government? Ibn al-ammu al-shaqiq, the son of your paternal uncle who joined the mother and the father with your father. We say son of paternal, this one, P is for paternal. Son of paternal uncle, into bracket, same mother, same father. F ye mama, M ye mama, F ye tata. So omwana wa tata wo muto nga tata wo muto oyo yali agatta mama ne tata ku tata wo abeera musika gy'oli. That means singa tata tabeerawo tata oyo muto. Then we have ibn al-am shaqiq, ibn al-am li ab. This is number 13. Now we have ibn al-am li ab, tata wo omuto, omwana wa tata wo muto nga tata wo muto yali agatta ne tata wo batata. Say son of P paternal uncle, son of paternal uncle, omwana wa tata wo muto naye nga tata wo muto yali agatta ne kitaawo
taata yekka. Omwana wa kitaawo omuto, naye nga kitaawo omuto ono yali agatta ne kitaawo gwa kuzaala nga bagattaani nga bagatta taata. Leave alone that. Tulinayo kye bayita al-mu'tiq. Tulinayo az-zawj wal-mu'tiq. Wasigaddeyo abantu babiri. We have, let us start with az-zawj. Az-zawj. Az-zawj yani husband of your sister. Oba your sister's husband. Mulaba abantu bulijjo muba mu ebyobugagga. Bawa mukyalawo mwannyoko n'afa. Bawa mmwe ne mumugobera ku mulyango temwagala kune ku bintu bya mukazi we. Muli balyazaamaanyi bannange mubirekera awo. N'olwekyo we have husband of the wife. The husband. Bawa mwannyoko. Bawa mwannyoko ayina ebyobugagga byateekeddwa okufuna. This is 14. Bawa mwannyoko ayina ebyobugagga byalina okufuna ku mwannyoko ng'afudde. Singa mugezaako ne mubimumma muba balyazaamaanyi. Ng'olwaleero Uganda, that is what people do. Let us please change. Bannange tukyuse. Bano bonna basika. Obusiraamu bwabatuleetera. Baliko n'obujulizi bwe twalaba. Then we have, lastly, I will writing here, I think you will be seeing here, the last person, who is the 15th one, ow'ekumi n'abataano, yayitibwa al-mu'tiq. Al-mu'tiq ono yani a slave master, omusajja eyakeera enkya n'ata omuddu n'amugamba nti you are free now, you have all your rights, go and search whatever you want, go and make your own things you feel you like. N'amuta n'agenda n'akola ebintu bye byakola ki byayagala n'agaggawala n'akola byonna. So omuntu oyo singa bwe yafa twagamba like what Abubakar used, like what Abubakar did, nga Abubakar bwe yakola Aisha, Uthman, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abubakar bought one Sahaba, one companion of the Prophet who was known as Bilal ibn Rabah. Yagulwa. Abubakar yamugula n'amugye wa Umayya ibn Khalaf. N'amuta n'afuka free. Yali mwazenyi wa Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Abubakar had a portion on the wealth of Bilal ibn Rabah, just for thanking of what he did to him. Nga Allah subhanahu wa ta'ala yakirambika. Nabi sallallahu alaihi wasallam yataza ibn Haritha. N'amuta n'amugye mu buddu. So Nabi sallallahu alaihi wasallam singa Haritha singa Nabi sallallahu alaihi wasallam okufuna ku byobugagga ate Haritha bwe yandifudde singa nga bwe yafeera twayafaga na byakyaliwo ebintu byonna byali biddira eri Nabi sallallahu alaihi wasallam nga talina basika nayo because he had Usama bin Zaid, because Usama was asaba, he had to take the wealth of his father, therefore byamuweebwa awo Nabi talina kuba kufuna kubanga Zaid yali akola ki. So omuntu yenna yata slave master wajjira singa wabawo any portion which stays there for hanging nga talina nanyiniyo, slave master asobola okujenabira ng'akola ki ng'afuna ebyobugagga. So al-mu'tiqu, a slave master. But we are lucky, slavery now is no longer existing. Slavery. Or what slave master, sorry. We are saying slave master. Slave master who released a slave free, who set a slave free. Omuntu yatu omuddu n'abeera nga bw'atyo afuna ki obwa hurru. Bano be bayitibwa abasika mu basajja. Tulina omu, babiri, basatu, bana, bataano, mukaaga, musanvu, munaana, mwenda, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Abasika 15. Omuva abasika abasekoddwa okukusikira. We have a principle, tulina etteeka eritugamba that if all these ones are there, bano bonna bwe basangiye nga bwe bali in their number 15, because this one is tarikatul basti, lino lyekkuba eribagaziya bonna okubajjayo mu kifaananyi ekituufu. Naye tarikatul ikhtisar, waliwo tuvudde in a summary form, they should be 10, they don't exceed 10. Bwe babeera nga mu bufunze in summary babeera 5, abamu bagulira mu bannaabwe babeera 10, ate abakyala bo babeera bameka? Babeera 7. So kakati wano ku ssaawa zino abamanyi batugamba we have a principle that governs the inheritance
when all of these exist, bano bonna we basangibwa nga we bali, we take only 3. Mujibwamu abantu basatu bokka. We take only 3. Basatu bokka be bajibwamu mu basajja. And where are they? Be baliwa. We have Ibn. Ono wentikizeeko bwabanga waali ono aziyiza ono. Are we together? We have father, tata tagwa mu basajja. The ones I've ticked, aba basatu abono bentikizeeko ono no bwe babeerawo bana basigadde tebajja. And we have the last one who is zawj. Aina zawj ono. These 3 people bana abasatu bwe babeerawo, bana abantu abasatu, taata, omwana ne bba wa mwannyoko bwe babeerawo basigadde. All of these ones are nothing. They are not taken in inheritance. Bonna bano ba family, yes, but we don't include them in fragmentation or distribution, because these ones, they are mirrors. They are mirrors all of the rest. Ono even ono mwana ono yamuzaala, ono bwabeerawo ono tajja. Are we together? Kati bano basiyiza bonna basigadde tebasobola kujja busika. Therefore, if you are to give now to distribute the property, we only consider these ones. They are only the ones to take the portion, the whole of it. Kitegeeza nti kati wano tulabanga masala gazzemu. Now we are having 3 people. We are having Zawj, which is the husband. We are having the Ibn. It means that yafudde yabadde mwannyina, yabadde mukyala woono. Ono mukyala woono bwabanga yafudde, kitegeeza nti mukyala woono ono yamuzaalamu omwana y'ono. Then taata w'omuwala naye waali y'ono, olwo abeera jjajja eri ono. All together, ekitegeeza nti ono agenda kufuna omugabo gwe, ne taata afuneko omugabo gwe, ebisigadde byonna tubiwa omwana mu bufunze. That is inheritance. In summary, awutuvuddewo. Lastly, we are going to talk about inheritance on the side of women. Tugenda kulistinga abakyala, abasika mu bakyala. Abasika bano babadde 15 naye ate abakyala balina kubeera 10. Bitarikatul basti. Bwe tubanga tubannyonnyodde in a full explanation. But tubanyodde mu nnyonnyola full. So mu bakyala tulina asooka. Tugambe alwarithatu min an-nisa. Alwarithatu min an-nisa. الوارثات من النساء. الوارثات من النساء. الوارثات من النساء. الوارثات من النساء. abasika mu bakyala. Abasika mu baki? Abakyala bateekeddwa okusikira omuntu betunnyonnyola. Abakyala bana bateekeddwa okusikira omuntu be baani? Tugambye they should be 10 in number. Bayina kubeera 10 mu ki? Mu namba yaabwe. We are forgetting our lesson for today. The lesson of today is, today's lesson is it is the 8th and entertainment lesson. And lesson yaffe ya 10 for twatandika. Therefore you have to search for other videos which are behind 9 of them. Olina okuzisomako sobola okutegeera ebintu bino gye bivudde. Nolwekyo tutunuulira abasika mu bakyala. Abasika mu bakyala bali 10. Etteeka litugamba they are 10. They shouldn't exceed 10 in number. They are 10 in number. Ashara. Asooka albint. Twakozesa Luwarabu kuba tulwanguwa. Albintu. Daughter. We are having the daughter. Let's use this. Daughter. Daughter. Omwana wo omuwala oba muwala wo. Wiki muwala wo omufu yasookerwako. Bintul ibn. Number 2. Bintul ibn.
bintul ibni, granddaughter, we have granddaughter, kazzukulu ku akawala oba kawala ka mutabaniwo, kawala ka mutabani, tuli ku bakyala, kawala ka mutabaniwo, abamu badde basuubira nti muwala wa muwalawo. No. So bintul ibn, that is kawala ka muwalawo ka mutabaniwo oba kazzukulu ku akawala. Then we have number 3, we have al-ummu. Al-ummu, we are having that. The ummu is mother. We have mother of the deceased, or mama w'omugenzi. Mama w'omugenzi nayo ali omu ku basika abateekeddwa okuba nga bakola ki, nga basikira omugenzi. Al-jaddatu min qibali al-umm. Then we shall have jaddatu. So this is number 5. Jaddatu. I think it's number 4. Jaddatu. Jaddatu ye jajja, that is grandmother. Grandmother. Ye mama wa mama ono. Grandmother. Bino byonna njagala mbisomese mubitegeere. Buli omu weekubimu ttooki. Bino badde obigoberera. Mulwanira ebyobusika ne muddeyo ne mulwana, kati mmanyi bandi balina kusikira, mulwanira bulwanizi bya bugagga by'abantu, ne mbeerawo ne mukubagana, ne mweroga, ne mwawukana, ne mwetimagana, ne mwewalana, everything. Naye nga muleseewo ashariatul islamiya, buno bwe bayitibwa obusiraamu obutuufu. Mulekerawo okulwanira ebyobugagga, Allah yabimala ddo bigaba n'abalaga abasika. Biba ne ssaawa zino tuliko okubeera nkubalaga. N'olwekyo grandmother, mama wa mama wo, that is your jajja, jajjaawo. N'olwekyo jajjaawo najja n'abeera ng'asikira ku byobugagga mu paati nga batulabye wali kubasajja, tujja kusundika ntumaliriza bandi abateekeddwa okubasikira. N'olwekyo tetukoma okwo. Then we say al-jaddatu min qibali al-ab, jajja ku sayidi ya maama, ya taata. Al-jaddatu min qibali al-ab, jajja ku sayidi ya taata. We have paternal. When we say paternal, grand mom. Paternal grand mom. Jajja mukyala ku sayidi ya taata. Kati waliwo ono yabadde, that is maternal grand mom. Maternal, that is maternal grandmom. This is paternal grandmom. Jajja mukyala ku sayidi ya maama ne jajja mukyala ku sayidi yani, ku sayidi ya taata. Bano bagwa mu kimu, banga baluga.